naye ate twamabekako twalabako ka drop aka principal nga naye akubiridemu so ensonga ezo sokozitu ebintu bya principal nsaanye okubyogerako simwogerako kubanga bantu olina okubawedde bokola gye baagala waliwo ka endorsement kenda bakaalikawo kendi yasooka okomi ndoza abaana bebeetitingamu naye bagatakata naye nga tujjamu ekitiibwa kye tuleme kumwogerako mu press conference eyo kyabigayi kidde eri discipline ebigayi muganda wange banze namugyeekazo nemutandika osuula naye mwenyumba eyo Imagine wa viva. Yeah. Sajja wange nja kwogera naye kubanza nkiraba mu discipline empisa nti bw'obozze olina akugamba nti yimba bbiri walugu do that and go. King of Uganda. You cannot fight in front of a minister. Prime Minister abakulu kala bagenyi bonna weefuna nti tokirabye vaayo abantu bajja gamba bamuyisizza bubi sijja gamba nti nno teyayisibwa bubi ayinza okuba yayisibwamu amaaso naye ng'omukulembeze oba omuntu obaako engeri gyokizannyamu ekigira kubaya naye nga ajja kwogera naye mukwano gwange tulabe nga wabaawo embeera etereza Kenzo awulungi katunavaawo njagala kwogerako Mikie zamulaba ku show ate y'omu ku bakwano olwatandika nabo Mikie ni muganda wange alina omutima omulungi nze mumanyi nze good boy naye bamusiba omumwa abantu bamulumba bamwogerera ebigambo nga bwomanyi naye muntu anyigirizibwa bamunyiga so he's tied up he doesn't have freedom to speak his mind. He's a good boy. Amazima gali nti abantu bano ne basiboogedde ensi bamanye nnwe nga bwomanyi nti ensi yayingiramu amateeka n'amakooti obaako wookoma naye ensi ebamanyi kyekyo omukusi mulungi okozeko atepti yonna okubeera ngaofuna security yonna okulaba nti ne bakukuuma oba oli awo emekufa muntu wa bulijjo. Amazima gali nti security gyenyina Mukama Katonda. Politics kintu kizibu era bakiyita politics. It's for politicizing. Politics akuyita mu buli koona. Rakendube, the great Rakendube of Africa, my brother, he was killed. Abamutta ne babaleeta ne bagamba tusonyiwe twali tumanyi nti yiye naye nga baali tebamanyi. Omuntu mu kooti agambe nali simanyi. Anything can happen. There's a mukumi wange Mukama yekka. Mukama yekka ye mukumi wange. Yasecurity eyo. Mukama yangaba. Akatalekeka. Kiri violence n'abawagizi. Ebiseera bakumanyi omuntu atafera mu ggwanga. So there's been a lot of worry. Tino first then wekwa oyinza okuba nga tugenda kudamukalengako eri abawagizi for a very long time. Ogenda kuba wabweru w'eggwanga babakola eggwanga. So assurance ki abantu abatasobola okulaba n'abo abaagala okukuukiringa bifo ebyenjawulo oli awutotaokuwa okusooka nga balishiwa after Eddy Kenzo Festival ogenda kuba wooli ogenda kubonga. Amazima gali nti okusinziira ku shedi yange nja kubulamu era sijja kulabika nnyo naddala omwaka ogujja nyinza obutalabika kubanga shedi already kola ya Michael Jackson naye olina kulabika njagala nnyo olabika njagala nnyo yimbira abantu bange naye budde wabula njagula guno omwaka mawulire amalungi genyina nti wendi munaku ezimu kati ab'ebutikizi abantu bange njababeererawo bana bange then tulina show emukono Christmas twakagikolera emyaka kati ndowooza 7
sina bwe nyiza gisaza nyina okubeera mukono kuba abantu b'emukono bambeereddewo eyo so tugikola nejjula buli mwaka eyo rekodi zaffe tuzina katuso ate kibanga bonaatuuka waggulu neweerabira gy'ovudde so emukono sinza gyerabira ne bwebanga nafunye mulimu gwa mitwalo 10 gya $, nzireka nenkola emukono kubanga bankwatiridde myaka 7 down the road you cannot forget this. So okubula nkubulira mazima nja kubula olwashedde naye ate tekitegeeza mu ggwanga ndivuddemu era njakulira kuba ne Eddy Kenzo festival erina okukolwa era maka kujoba oguliddako naye era nze ndi munnayuganda nze tonsuubira okukola ekintu kyonna ekirala ekiri against Uganda. Nze Uganda yesooka ebisigadde nebijja teri nsi mu nsi esingira Uganda teriyo. Uganda is the best country in the world. Sitya kukyogera Thank you. I'm considered for Grammy 2022-2023. Ate announcement ndoza zigenda kubeerawo nnaku nga 3 okubeera considered is a win. Ekyo kimmala nze nga munnakyala kubanga consideration basa kumitinga ennyimba nga 3 kubanga ndi mu global category ne balondamu ennyimba nga 205 noneva consideration to make it like top 7 about whatever I don't know. So I'm considered nzo omu ku bantu abasuubirwa okunominatingibwa oba obutayitawo munsabire ensabasaala za ggwanga lyonna kuba kintu ne baliko munsabire bamusabasaala buli muntu asabe announcement bazigenda beera nga 15 bakuna mukaaga lwende so kitegeeza ennaku nga lumu okuva kati buli muntu afukamira asabire mu ddaala musaala ye bwe kinaabaawo tugenda kubanga ffe abasoose okubeera nominated mu East Africa kirungi nnyo ebyobagala